Tugenda kutandika n'akanyomero k'ebimuli then n'enteekateeka endala bwe zijja okutambula mu maaso. Ngenda kusaba maama ng'ayambibwako aba Funeral Home abakoze ku nteekateeka y'okwerekera muganda waffe ajje agalamize ekimuli. Maama agenda kuteekako ekimuli. Yoyo maama gwe mulaba nga ne baganda b'omugenzi bwe beeteekateeka nabo bajje bagalamize ekimuli ku mukwano gwaffe muganda waffe Namirembe Angella. Baganda b'omugenzi, nsaba twanguweko wembawo emuli. Tugenda kuzzaako ekimuli ky'Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula nga baganda b'omugenzi bamalirizza. Awo be mulaba be baganda ba Angella Namirembe bateekako ekimuli. Nsaba Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula ateekeko ekimuli. Oweekitiibwa Katikkiro ng'amalirizza okuteekako ekimuli, tugenda kwaniriza omuloodi w'ekibuga Kampala, Lord Mayor Elias Lukwago, naye ateekeko ekimuli. Omumbejja Tina Walugembe nga nawe bwe weeteekateeka. Awo be mulaba abataddeko ekimuli Lord Mayor Elias Lukwago wamu ne Meya wa Nakawa Paul Mugambe. Tina Walugembe oyo abadde awangaala nnyo n'omugenzi muganda waffe Angella. Ngenda kusaba Honorable Joyce Baagala ku lwa NOWIP, ekibiina ekigatta abakyala abali mu byobufuzi. Honorable Joyce Baagala agenda kuteekako ekimuli ekyaba members ba NOWIP. NOWIP kyekibiina omwegattira abakyala abali mu byobufuzi. Abo be bakyala ba NOWIP, abakyala abeegattira mu kibiina ekyo abali mu byobufuzi. Mu kaseera kano munzikirize mpite famire ya Dr. Kawanga Semwogerere nga omukyala Namakula waali agenda okuteekako ekimuli kya famire eyo. Tukozeseeko obwangu. Famire ya Dr. Kawanga Semwogerere ng'emaze okuteekako ekimuli egenda kuddirira famire ya Honorable Nsubuga Mathias birekeraawo, omukyala Sylvia Bugembe oyo ye muwala wa Dr. Kawanga Semwogerere ataddeko ekimuli. Tegeezeddwako Oweekitiibwa Kiwanuka USA
asabye ow'ekitiibwa Katikkiro amuteereko ekimuli era agenda kiteekako ku lwa taata w'omwana. Ngenda kusaba aba Buganda Youth Council nga Katikkiro avuddeyo. Aba Buganda Youth Council we muba muli wala, aba UCU ntegeezeddwa olukiiko olukulembeze olwa UCU lulina ekimuli. Bamembazi ba UCU mwenna ab'olukiiko olukulembera ekyo ekiteekebwako kyekya Buganda Youth Council. Tegeezeddwa Honorable Mathias Mpuuga alina ekimuli wano. Ngenda kusaba Evelyn Nambogga ojja okiteekeko. Abo be mulaba bateekako ekimuli saawa eno be babadde basoma ne Angella Namirembe ate nga abadde mukulembeze ku ssettendekero oyo. Tulina ekimuli kya Honorable Dr. Lulume Bayiga naye tugenda kumusaba ajje ateekeko ekimuli. Abadde naye mukwano nnyo gwa Angella, Honorable Dr. Lulume Bayiga. Aba UID nabo balina ekimuli wano, Uganda Young Democrats. Angella Namirembe gy'abadde yatandikira ebyobufuzi bye, mbalaba we bali mwenna mujje babbwete. Abo be ba UID, Uganda Young Democrats. Ffenna gye tuvudde mu ttendekero ery'ebyobufuzi abasinga obungi mwe bayise era ne Namirembe mwe yatandikira. Nsaba omukyala Edith Byanyima naye ajja ateekeko ekimuli. Aba UID mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukyala Edith Byanyima oyo ateekako ekimuli ku lwa DP. Angella Namirembe abadde munnankyukakyuka ate owa Democratic Party. Foundation for Human Rights Initiative. Foundation for Human Rights Initiative nabo balina ekimuli beebo abagenda okuteekako. Ebimuli tulina bingi naye ebimu tujja bisalako. Mukyala Bianca Blessings and Lydia bali ku ddembe. The Libertarian Family of East Africa. Saba namwe mujje tuteekeko ekimuli kyaffe. Libertarian Family of East Africa. Mujja tusonyiwa ebimuli bingi nnyo. Namirembe abadde alina emikwano mingi n'ebitongole bingi. Honorable Nyeko Derrick. Honorable Nyeko Derrick. Then waliwo bannaffe aba Morning Chain Rosary Family era nabo Namirembe abadde member. Aba Morning Chain Rosary Family oyo ateekako ekimuli Honorable Nyeko Derrick. Kati tusuubira okulaba aba Morning Chain Rosary Family nga bateekako ekimuli.
aba coex ensambya namwe mbasaba wemba we muli mujje tutekeko ekimuli kyaffe. Jajja nabwegamu naawe nkusaba ojje otekeko ekimuli omukwano gwaffe. Abatereza house Mukyala Susan Maureen, tukozese obudde butono nnyo tumalirize akanyomero kano. Aba Premier Development Association Eseta nabo ekimuli kyabwe nakyo weekiri. Banyabo ne bassebo nga bwe nabategeezezza ebimuli tulina bingi ddala, naye ebimuli ebisigadde tujja batubisoma ate tulina obudde bungi, naye tugenda kusembyayo ekimuli kya church. Mujja kutusonyiwamu katono. Tegeezeddwa Jjajja Nabwegamu mugonvu naye katumukkiriza ateekeko ekimuli. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwenna abaleese ebimuli ebisingawo. Ebimuli tujja bigalamiza ku munnaffe nga tuli ejjalamba empigi gyagenda okugalamizibwa.